السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. olwaniro katulabe ku dua ya Nabi Yunus alayhi salam ngabo yaje mu hadithi yombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Qala sallallahu alayhi wasallam, ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba da'watu dhinnuni, edduwa yomuduwa Allah nanyini kyenyanja nga ye Nabi Yunus alayhi salatu wassalam idh da'a biha wa huwa fi batni al-huti, yasaba nayo wekitibwa Allah mu kiseera nga ali mu lubuto lw'ekyenyanja yagamba atya? Yagamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, wayawta wali asinzibwa mutuufu okujjako gweweka Allah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, wayawukana Allah wange mazima ddala bulijjo mbadde mubantu abali azamaani. Qala sallallahu alaihi wasallam, mbaka yagamba lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qattu, omusiraamu yenna tasobola kusaba Allah nadduwa eyo Nabbi Yunus gye yasaba nayo Allah mu nsonga ye yonna illa stajaba Allahu lahu, okujjako ng'owekitiibwa Allah amwanukula n'amuwa kyayagala mu nsonga ye yonna. Bwetyo hadithi yaffe ojja gisanga mu kitabo kya Imaamu At-Tirmidhi. Nawe kino kiba kiri kikakata ku buli musiraamu yenna, idha daqat bihi daqatun, bw'abanga afunye obunyigirivu bwonna, embeera ey'akanyiga emujjidde, aw ataahu hadithun, oba ekintu kyonna kimuguddeko, aw ataahu hammun, oba afunye okuwankawanka mu mutima, ayukarrira hadha dua, abeere nga addiŋŋana nnyo nnyo ebigambo ebyo nga mu Nabbi Yunus bwe yakiddiŋŋana ng'agamba atya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Thumma tad'u, oluvanyuma obeere ng'osaba edduwa yonna gy'oyagala, fa innahu biidhni azza wa jalla fathun azim, mazima ddala oba olyawo Allah bw'anaaba yagadde agenda kuggulirawo akwanukule ku kyoyagala kyonna. Ekyokulabirako ekyangu kyekya Nabbi Yunus alayhi salam bwe yabeera mu lubuto lw'ekyennyanja ng'embeera emukaluubiridde, oba olyawo omuntu ng'asobola okulowooza nti kati essaawa eno tewakyali bufulumiro bwonna bwonna, kati Allah ngeredde kufa kuvuna kuggwawo, naye yajjukira mu kaseera ako Allah we n'agamba atya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bwe yamala okuba nti ayogera edduwa eyo, Allah yamuggulirawo n'amutaasa ekizikiza ky'olubuto lw'ennyanja mwe yali, Allah n'amufulumya. Nabwekyo badduwa Allah naffe tugezeeko tubeere n'enniya n'okukkiriza mu Allah wekitiibwa, okukkiriza Allah. Beera ng'obuzibu bwonna bw'ofunye gwesaba busaba edduwa eyo, yongerizaako by'osaba Allah, fa biidhni azza wa jalla fathun azimu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.